Nze Zambali Blasiyo Mukasa ebigambo ebimu mbyogererako wamu nammwe. Bwe bijja ku mutima gwange nga mbyogerako bigumye abo abawulira nga embeera eganye, bigumye abo abawulira nga tukyasobola kweyongerayo. Amagezi nga gano gakola kinene nnyo mu kwongera okugumya bannaffe. Tulabi bannaffe bangi abatuuse n'okusaanyawo obulamu bwabwe kubanga yabulwa gwayogerako naye. Kale naddala omulembe guno ogw'abagunjufu gwonoonye nnyo ensi. Edda twalinanga okumanyagana nga musisinkana ne mukubaganya ku birowoozo ne mwogeramu ng'abooluganda b'endeemu. Naye ennaku zino n'abamu bwe tulokose nnyo ne twerabira n'okumanyagana nti kwali kukulu. Kyova olaba abasinga balowooza nti okulokoka tolina na kwabya nnyimbe. Ne batamanya nti mu kwabya nnyimbe amakulu n'amagezi mayitirivu omuganda ge yali atadde mu mbeera efaanana bw'eti. Kubanga twalinangamu omukolo omukulu gwe bagamba ogw'okuboolana n'okumanyagana. Okuboolana be baana okutandika okuyimirira ne bagamba nti Zambali ozaalibwa Segawole mutabani wa Erukaana Bunjo. Ne bagamba nti gwe Sebadduka twakutuma erinnya bwete naye toli waawano, wakulira bukulize mu maka ga Bunjo naye gwe toli waawano, nnyoko ye gundi ne kitaawo ye gundi, wano okuliddewo bukulize. Ne mwongera okumanyagana ne bagamba nti ono omuyita baabawo naye si baabawo, waamu amagundi baamujja wali. Ebigambo ebyo byali bikulu nnyo nnyo ddala. Naye buli mulembe nga gugenda okusaanawo Katonda aleeta obubonero. Era leero kye njagadde okwogerako. Buli mulembe nga gugenda okusaanawo Katonda aleeta obubonero. Era abasinga obubonero obwo babufuna naye tebabufaako. Omulembe gwonna nga gunaasaanawo wabeerawo obubonero obujja naye abantu abasinga mubufuna naye ne mutabufaako. Tunuulira ebikulinaanye, tunuulira amakaago, tunuulira famire yo, tunuulira baganda bo, n'engeri gye mweyisaamu omanye mukyagenda mu maaso oba Katonda yabalagadde obubonero nti omulembe gwammwe gugenda kusaanawo. Naye kyenjagala omanye buli mulembe Katonda abeerako ne baayita ababe nti bano bange. Okugeza amataba agazikiriza ensi yonna Katonda yasindika Nuuwa okutaasa ababi. Ekyo kitegeere Sodoma ne Gomora nga bigenda okuzikirizibwa, Lutti Katonda gwe yakozesa okuwonya ababe. Nineve bwe baayonoona Katonda yalagira Yona nti genda abantu bange ab'e Nineve obabuulire bakyuse neeyisa zaabwe okubawonya. So nga ate n'abaana ba Katonda nga bali mu nsi ey'e Misiri, Mukama yalekawo owuwe Musa akulemberemu olugendo lw'okubasomosa okuva mu nsi ey'e Misiri. Ebigambo bye njagala leero okwogerako by'olina okunyweza bye bino wammanga. Mu famire yammwe Katonda ani gwaleseewo okuyamba mmwe okubalabula? Mu famire yammwe oba ku mulimu Katonda ani gwaleseewo okubayamba bizinesi okusigalawo? Nsaba buli muntu otandika okulowooza ku muntu oyo mumuwagire, temumulwanyisa, temumutema nteega, temumumalaawo. Buli mulembe Katonda abaako baayita ababa banaayamba abalala okutereera. Buli kitundu Katonda abaako gwalekawo anaayamba ekitundu ekyo okutereera. Ne mu famire, ne mu bizinesi, ne mu baana. Bwe mulabanga Katonda oyo gwatandise okubawanirira, nsaba temutandika kumutema nteega, mumusapootinge mubeere ekitundu ku ye. Kyova olaba bizinesi zaffe wano mu Afrika oli olufaafa nayo. Ne tutandika okunoonya abo abanaalera bizinesi, abanaalera amaka, abanaalera abaana. Abo Katonda batandise okuteekako eddusu ery'ekitiibwa, ffenna tubawagire. Tetubaloga, tetubalwanyisa. Tubeere ekitundu ku kwolesebwa ku vision gye batulaga ensi yaffe okukulaakulana n'amaka ne bizinesi n'ekitiibwa. Weebale kugoberera YouTube channel yange. Bino bigabana naawe kubanga Mukama abimpadde tubigabane. Nze Zambali Blasiyo Mukasa.